Alright, yes. AKTV, olutimbe gaggadde, AK Master, emabega w'omuzindaalo, munnange njagala okuddamu okubeera nga nkwebaza, kyokola kya ttendo nnyo, okubeera nga munnange omukutu ogubeerako, n'olindirira ensonga, ezo ez'omuggundu ze tusomolayo okubeera nga munnange tukutuusaako. Nja kusaba n'obuwombeefu ng'enkola yaffe bweri, sooka onyige like, video giwe ekigalo, tobeera wattima, teekako ekigalo, tusobole okubeera nga tutandika, tusumulule ompya subscribinga, era okonene kade, munnange emboozi eno, osobole okubeera nga ogifuna kosa emboozi endala zonna. Navaayo wano ku mukutu gwaffe guno, AKTV, olutimbe gaggadde. Weeks 3 eziyise emabega. Ne nkunnyonnyola nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu President w'abantu yavaayo n'asisinkana retired Dr. Kano Besigye kifeefe ku nsonga ezaali ez'enjawulo era ezaali ez'ekyama. Ne nkunnyonnyola nti mu nsisinkana eno bingi byayogerwako era bingi byadisikaasingibwako. Wabula butuukidde wano essaawa zino nga mwami Besigye kifeefe ali mu nteekateeka ate kusisinkana Gen Muhoozi Kainerugaba. Kino kigenda kukolwa kitya era lwaki kibaddewo, byonna mbikuleetedde osobole okubeera ng'obitegeera obinnyonnyoke. Kitegeeza Gen Muhoozi bw'asisinkana Dr. Besigye nga ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu asisinkana Dr. Besigye, kitegeeza wakati awo waliwo ki? Nakunnyonnyola ne nkutegeeza nti mwami Besigye yavaayo n'ategeeza mwami Kyagulanyi nti ye kyasaavinzeeko kimala nga opposition oba nga opposition kale owa gavumenti kyakozeeko kimala, n'amugamba nti alaba ng'akuze agenda anafuwa era amaanyi gagenda gamukendeera. N'asalawo n'agamba nti ebintu bino bya politics byetaaga omuntu nga alina amaanyi, nga muvubuka muto, yasobola okubeera nga abitembeeta, asobole okununula eggwanga Uganda. Era bw'atyo yasalawo n'agamba mwami Kyagulanyi Ssentamu nti ayagala bakwatagane bafuuke muntu omu, eby'okulumaŋŋana biveewo nga bo aba opposition, banoonyeyo n'obukodyo obupya obw'enjawulo obutakolwangako obwo banaakozesa okulaba nga basigukula Gen Museveni bahabulwa mu ntebe y'eggwanga Uganda. Era kino baakitandika n'ennyongera n'enkutegeeza nti baali bakyalina ensisinkana ez'enjawulo ez'ekyama, tebaakoma ku olwo lwokka, era baali balina okuddamu babeere nga basisinkana bongere okutema empenda butya bwe bagenda okubeera nga bakwasaganya ensonga zino ez'okukyusa eggwanga nga bali bonna. Kubanga mwami Besigye yavaayo n'annyonnyola n'agamba nti opposition yonna gye banaakoma okubeera nga beetemamu, gye banaakoma okubeera nga beeyawulamu, tebagenda kutuukiriza ggolo yaabwe, tebagenda kutuukiriza kigendererwa kyabwe eky'okuggyako Gen Museveni. Era bw'atyo n'ava waggulu ng'ategeeza nti balina okubeera nga bagatta wamu, basobole okubeera nga bonna bagatta amaanyi, basobole okubeera nga bafuumula Gen Museveni mu ntebe y'eggwanga Uganda. Gye buvuddeko Gen Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'avumaavuma ab'ekibiina kya NRM era n'abalumbira ddala. Era ono yategeeza nti ekibiina kya NRM talina kyakirabamu yadde omulamwa era kyabazeeyi beereere, ate ng'eggwanga Uganda ly'abavubuka eryetaaga enkyukakyuka. Era ono yayongerako n'ategeeza nti NRM tekoledde bantu baayo wabula yo yeefaako yokka. Era yagamba nti mu NRM ye yeegombamu omuntu omu taata we kubanga loolo mmodo we, naye abasigadde n'ebikolwa bya NRM tabikkiririzaamu era tabiwagira. Era gye buvuddeko ono yatadde obubaka ku Twitter ye n'ategeeza nti agala sinkanemu retired Dr. Kano Besigye kifeefe kubanga naye amwegomba, era yagamba nti kuba opposition leaders ye muntu omu gwakkiririzaamu olw'enkola ye gy'akolamu ebintu. Era ono yategeezezza nti ayagala Dr. Besigye asobole okubeera ng'amuwa amagezi butya bw'anaasobola okubeera ng'akwata entebe y'eggwanga Uganda. Wabula njagala omanye mukwano gwange era njagala otegeere
nti Gen Muhoozi akyali musajja wa magye era asaavinga mu UPDF wadde nga full general. Kitegeeza kino kyakola talina kubeera nga alaga nti avuganya gavumenti era ayagala kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga okujjako ng'amaze okubeera nga alitayalinga. Era kino kyakola nze okusinziira ku kyemmanyi alabika akikola mu bukyamu. Wabula ekibuuzo kyange we kiri, Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe bw'abanga agenda kutandika okubeera nga asisinkana Gen Muhoozi babeere nga boogeramu ku butya bwe bayinza okubeera nga bajja obukulembeze ku mwami Museveni, ate nga muntu y'omu yabadde ayogera ne mwami Kyagulanyi era nga yalayira nti agenda kubeera yegatta ne mwami Kyagulanyi bagatte wamu amaanyi okubeera nga bajja General Kaguta Museveni mu ntebe y'eggwanga. Wano ki kyofuna? Mwami Besigye anaasigala nga bw'abadde ali ne mwami Kyagulanyi era ng'ebyama byabwe abisigaza nga byabwe babiri, oba ono agenda kuba afunye mukisa asobole okubeera nga akwata Gen Muhoozi amuperereze amuze ku sayidi yaabwe, oba wano waliwo okubeera nga abantu bagenda kuba beeryamu enkwe. Kino nkirekedde ggwe, njagala okiteeke mu komenti. Mwami Besigye eyasalawo okubeera nga akwatagana ne mwami Kyagulanyi mu mbeera yena eya opposition basobole okukyusa eggwanga, ate kakati tulabye obubaka nga Gen Muhoozi agamba agenda kusinkana mwami Besigye basobole okubeera nga boogerezeganya n'okubeera nga bawaŋŋana amagezi butya bagenda okujjako Gen Museveni. Kino gwe okirowoozaako ki nga gwe ayagala enkyukakyuka? Kubanga bingi ebibeera mu bisenge eyo gye tutamanya, era n'obuwombeefu nja kukusaba vidiyo eno gimpere ekigalo era omupya osubscribinge okoone ne kadde wakabeere nga takuyitako buli gwe tuteekayo. Kinajjukirwa nti Gen Museveni yalabula Gen Muhoozi okubeera nga yeewalira ddala okubeera nga atwitinga ebintu ebyo ebitazimba ggwanga, era ono yamusaba yenyigire nnyo mu mbeera ez'abantu aba bulijjo n'okubeera nga ateekayo ebyo ebitwala eggwanga mu maaso kw'ossa abavubuka. Wabula enfunda nnyingi tulabe Gen Muhoozi ono ng'avaayo n'awakanya Gen Museveni bw'atyo kye yalagira era ye n'atwitinga ebyo oba oliawo byawulira by'ayagala. Wabula yavuddeyo n'alaga nti ye agenda kubeera nga afaafaagana ne bannamawulire abo ababavuma, era n'alayira n'asuubiza nti ke banaatuuka mu ntebe y'eggwanga Uganda buli abadde ajja nga abavuma kajja kuba kamujjuutuka. Era ono yavuddeyo n'alabula n'okuwooninga nti abalowooza nti bajja kubeera nga bamuvuma oba nga babavuma ekyo bakyerabire era bakiviireko ddala ng'embwa bwe yava ku nseko. Mwana wa taata mwana wa maama, eggwanga Uganda bwetyo bwe litambula. Tulaba mwami Muhoozi ayagala kusala ddiiro akolewo ekibiina ekikye, era ono kigambibwa nti mu bwangu nnyo agenda kuteekawo ekibiina ekipya ekigenda okubeera nga bambala white, kubanga Gen Museveni yavaayo n'abagaana okuddamu okukozesa engoye z'ekibiina kya NRM eza kyenvu. Bano baasalawo kubeera nga bambala byeru, era kiteeberezebwa nti kala yaabwe ey'ekibiina kino ekipya kye basuubira okubeera nga batondawo bagenda kuba bambala byeru. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga agenda mu ggwanga eri Amerika okuva nga ennaku z'omwezi 13 mpaka nga ennaku z'omwezi 15 mu lukiiko olw'amawanga ga Afrika, naye nga luno olukiiko lukulirwa ensi emanyiddwa nga United States of America, era yeruyita era yerukubiriza. Kale tulinde biki byebinaabeera eyo era binaaba bivuddeyo. Mwana wa taata mwana wa maama, nja kuwambika wano ku lutimbe gaggadde olwa AKTV. Akumata kumira mpeera. I sign out for now. Bye bye.